Pulezidenti Museveni akuutidde abavubuka okwewala endowooza enkyamu ezeesigamizibwa ku kusosolegana mu mawanga, eddiini n'okwewala okutambulira ku ntoli z'abazungu. Bino abyogeredde mu kuziza olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna e Kabale. Akubiriza abavubuka okwolesa empisa baleme kugwa mu bikemo era banywerere ku misomo gyabwe. First thing is discipline. You must reject the temptations of youth. Secondly, studies. Concentrating on your studies so that you get knowledge, but you also get qualifications. Abawabudde bafeeyo mu kumanya nti eno nayo mpagi mpya eneeyamba eby'enfuna by'eggwanga okukula. Abasabye n'okwettanira enkola ez'okweggya mu bwavu bakulaakulanye eggwanga lyabwe. To be in productivity. Don't lead a life of parasitism, of depending on others. Be sure that you can do something. President asuubiza abayizi nti ensimbi ez'okubawola kibasobozesa okusoma zigenda kuddamu essaawa yonna nti kuba zaali zaayimirizibwamu olw'okukosebwa COVID-19 n'olutalo lwa Ukraine. The money was not renewed this time because of the problems we had, the temporary problems of corona, the war in Ukraine, but that scheme will be replenished. Alagidde ensimbi eziweebwa olukiiko olw'abavubuka olwa National Youth Council ezaali zaayimirizibwa ziddemu zibaweebwe. I was embarrassed to hear that somebody took away the 4 billion from the youth councils. It will be brought back. Some of these people are shameless. How do you find somebody with very little and then you take away the very little? It's not common sense. The spear in African culture is to go and hunt. You can see. Are you seeing? Are you people seeing? Are you seeing? Youth, where are you? Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.